President Museveni siyatofia iroko itumu lyawe likwatotyo n'engabo yawe. And that's how we do it. Kumpi buli omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gyakuyeza abantu buli lukuŋŋaana bamuleetera bannakibiina ki NUP abasaze eddiiro okuwagira ekibiina ki NRM. Abamu ku bano bwe babateeka kadaala okubaako kye boogera ensonga ez'enjawulo lwaki baabulira ekibiina ki NUP. Asaba ekibiina kyaffe little support eya posters obuntu obutonotono nga tebusuka na miliyoni bbiri oba na miliyoni mu kitundu. Naye pate neetulaga nti teyagala, they are not willing. Wano ebigambo byatandika okuyitiŋŋana nti bano baaweebwa obutitimbe bw'ensimbi okulya mu kibiina kyabwe olukwe. Kati olunaku olwaleero waliwo bannakibiina kya NUP abavuganya ku bifo eby'enjawulo ababotodde amazima ku ebyo bye bazze bayitamu yonna omukulembeze w'eggwanga gy'azza kuba kampeyini olw'omusimbi oguyitiŋŋana ogutengudde bannaabwe emmeeme. The Honorable Member of Parliament who also doubles to be the chairperson NRM of the district, Palisa, come out with a bodyguard plus my comrades. They moved straight to my car. We sat there. I couldn't take them to my house because of security purposes. So we sat in my car, and they were trying to convince me to receive the 50 million and abandon my political position. Bantukirira ne bangamba mubagenda kumpa miliyoni 3 nze mu lwokaano naye nagaana nabagamba nze ndi mu struggle nwanira Uganda empya era siina wendaga. Ndaba NRM bantukirira okusooka mumanyi mwawulira ku mawulire zino muno etololo bagenda gyawuza bagigabira district nga 3 Mulanda, Kisoko and Bugujjo. Kati nva Mulanda eyo gye mumanyi ne bangamba bagenda kunkolera constituency yange. Kati constituency webagikola nze nyinyo okucrossinga ku NRM bagisiringa embere nga soli candidate ekyo kifo mbere nga nze ashikira mu kifo ekyo. Ng'oggyeko omusimbi bano basuubizibwa n'emirimu wamu n'ebifo ebinene mu gavumenti. Apart from money, they told me to come along with my CV or academic documents that we were going to present in State House, and they also promised me that if the job that matches my qualification, academic qualifications, is not there, they would give me an appointment of an RDC, because there are so many RDCs that have gone for the rest of different political positions, so there are vacancies. Kati bo kukalambira ne bagaana ensimbi z'abantu bano n'ebifo ebibasuubiziddwa oyinza okugamba nti ababaperereza ate bazifudde ensonyi nga kakati bagamba nti batiisibwa okutuusibwako obulabe. Ennyongera okubajukiza wano era buno obubaka bugenda eri state ne Mwami Museveni nze bambitoonoonya kuba siyina diiru naawe, siyina kyenkwagaza, toyina kyenjagaza. Nze ndi wano ku lw'ensi yange, okulwanira ensi yange, nwanira abaana bange ne bazzukulu bange n'emirembe egijja. Now what they did, they fear the parliamentary one, who is Council Olega Ishak. They are fearing to approach him directly. What they do is to intimidate those duly nominated candidates so that he can remain alone, as said that they should not support NUP. Omuteesiteesi omukulu w'ekibiina ki NUP David Lewis Rubongoya atubuulidde nti ekibiina kyafuna abantu abaasaba okuvuganya ku ntebe y'obubaka bwa paalamenti mu bifo 425 kyokka baasobola kuwandiisaako abantu 303 bokka olw'ensonga ez'enjawulo, kyokka nga nakati omuwendo guno gweyongedde okukendeera olw'abamu ku bannaabwe okugulirirwa okuyingira mu kibiina ki NRM. Era ne bwe twandika 303 abantu gimu baavangayo nga bagamba nga beewaana ntolaba ku before almost 5 over 500 NUP esobodde okuwandiisa bakandidate 303 naye nga be balemeseza abasinga okwewandiisa bali abatasobola okwewandiisa. Ono era ategeezezza nti wadde nga bano baasaze eddiro ne bayingira ekibiina ki NRM tebagenda kubajja mu kalulu ate era nga tebagenda kubakkiriza kwerondera abantu abagenda okukuuma akalulu kaabwe kubanga babeekengera nti bandyekobaana ne babulankanya akalulu. Kubanga etteeka liragira nti candidate bw'aba ali sponsored by a political party tasobola ye kwejja mu lwokaano. Ekibiina kiba kirina okuwandiika ne kimukkiriza okuwithdrawinga. Ekibiina tekigenda kuwandiikira muntu yenna ebbaluwa emujja mu lwokaano, era abo abantu
bonna bagenda kusigala ku ballot paper bwe mulaba ensangi zino. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament era omugezi w'ekibiina ki NUP Joel Ssennyonyi ekyokubatwalako abantu ategeezezza nti buno butiitiizi bwennyini obw'ekibiina ki NRM era nti ke kabonero ak'enkunala nti bano tebakyalina buwagizi busobola kubawanguza kalulu. Buno bwonna butiitiizi bwa gavumenti eno. Kubanga atali mutiitiizi walibadde otuukirira bannansi n'obabulira puroguraamu yo nti kaakati bino bye tugenda okukola. Naye okimanyi ne bannayuganda tebajja kukkiririzaamu kubanga ozze obalimba emyaka 40 ebikulemye okukola togenda kubikola. Bwe tutuukiridde omwogezi w'ekibiina ki NRM Emmanuel Dombo atutegeezezza nti bo bakozesa magezi n'ebigambo ebiwoomu okusobola okusikiriza abantu bano okubeegattako nti era bakukola kyonna ekisoboka n'okusikiriza abantu abalala sinakindi n'okutuukirira omukulembeze w'ekibiina ki NUP eby'okuvuganya abiveeko. Tukozesa amagezi n'amaanyi gonna agakkirizibwa mu mateeka okunoonya n'okuwenja akalulu gye kali. Era buli wa opposition oba buli wa NUP waali ng'asobola okutuukikako tugenda kumuwenja twogere naye. Ne Mwami Kyagulanyi bwe tunabasobola okumusisinkana tugenda kwogera naye sinakindi abiveeko. Kumpi buli kulonda waliwo abantu abalabwako nga basala eddiiro okugenda mu bibiina ebirala wadde ng'abamu basalawo okuddayo emabega olw'obutafuna ebyo bye baba baasuubizibwa. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV. Nze kakkana tukube bulungi akalulu owummule bulungi.